Omusabavulu Abtex Akwatidwa ku byekuusa ku bantu abafiiridde mu Freedom City. Bipya bizuuse yonna gy'osinzidde nkubuuzaako webale nnyo bali ddala okuva wano goberera enteekateeka zaffe ez'omuzinzi era ez'omuggundu. Okola kyamaanyi nnyo nkugamba genda ku mitimbagano gyonna www.kampalamediatv.com, Instagram, Twitter, Facebook n'emitimbagano gyonna osubscribing okwate mu kite tweyongera okukolera okufeffetta yonna gy'osinzidde. Amawulire agaliwo kaakati nsobola okuvayo ne nkutegeeza nti gano tegawooma yadde era nga kaakati bwe twogerera ate omutegesi w'ebivvulu amanyikiddwa nga Abtex oba amannya ge amatuufu Abe Musinguzi mu kaseera kano atemeza mabega wa mitayimbwa olw'abantu omuwendo ogweredde ddala 10 abafiiridde wali mu kivvulu kya Freedom City ekya Party After Party. Wano abafudde ku ssaawa 6 ez'ekiro nga mwafiiriddemu abavubuka, abaana abato, omusirikale wa poliisi ow'ebyokwerinda, bassebo ne bannyabo. Obuzibu bwavudde wakati mu luyogaano oba mu mugotteko oba mu kwenyiga okwabadde maaso nga fireworks zigenda maaso okubanga zikubibwa. Ye lwaki sikusiigiramu ekifaananyi engeri abantu bano oba oliawo gye baatuuse okufa. Wezaaweza essaawa 6 ogw'ekiro njogera ku kyabadde wali ku Freedom City Party After Party mu kivulu ekyo ekyayingiza abantu omwaka. MC oba kalabalaba w'omukolo yategeezezza abantu bonna nti bafulume bagende beerolere ku biriroliro oba kyosobola okuyita fireworks, n'olwekyo abantu bonna olw'amaddu amangi ag'okulaba fireworks ne bagezaako okudduka. Wakati mu nsindikagano eno mu kwesindika nga buli omu alwana okulabika ng'agenda okufuluma mu parking okulaba ebiriroliro, ate bassebo ne bannyabo bano abasinga we baalinnyiridde oba we bazirikidde olw'omusindo omungi oba olw'abantu abangi ababadde bagenda maaso okubanga bakozesa omulyango ogufuluma. Jjukira nti emiryango egiyingira oba z'osobola okuyita entry points ezamu auditorium eno gye babaddemu zonna zabadde ziggaddwa ab'ebyokwerinda, n'olwekyo kitegeeza wabaddewo exit ne entrance emu at the same time ekyaviiriddeko omugotteko guno. N'olwekyo yengeri abantu bano abaafudde gye basuffocatinzeemu. Of course musajja wattu Abtex bamuguddeko omusango gw'obulagajjavu nga ye omutegesi nga bagamba nti yakoze obulagajjavu obutakakasa nti abantu beyalabise ng'ayingiza mu kivvulu ate teyabawadde bukuumi bumala kakasanga balamu. Wano n'abazadde b'abaana abo abafiiridde wakati mu Freedom City nga babadde tebaweza myaka 18 bawenjezebwa era nga bagguddwako emisango. Bano babategeeza nti bagguddwako emisango gy'obulagajjavu, obutateekayo ssira oba obutafaayo wakati ku baana baabwe babadde batutte mu bivvulu bino, obutabateekako liiso jjogi n'okukakasa nga oba obulamu bwabwe tebuli mu matigga. Of course kino kirabika nga kizibuzibu ekyovunaana abazadde kubanga ennaku zino abaana bakyewaggula nnyo n'eddembe erisukkiridde liviirako abazadde okuleka abaana baabwe ne bataayaaya gye baagala yonna nga tewali gwe beebuuzizzaako. N'olwekyo it is surely possible okubanga bano abaana beetutte wakati mu biduula bino nga tebali ne bazadde baabwe, naye ate ensonga bw'ezo bwe ziri. Of course nze nagambye ffe tugenda kweyongera okukuwa updates zonna ebigenda mu maaso n'okukolera okufeffetta, naye nga musajja mukulu Abtex ate ye atemeza mabega wa mitayimbwa. Of course ye okumunenya osobola okumunenya kitonotono kubanga it was out of his control. Naddala bwe twogera mu kaseera akafaanako bwe katyo ebintu nga bwe byatambudde. Omuwendo gw'abo bafudde kyongedde okukakasibwa bwe tujjidde ku mpewo nga guweredde ddala 10 nga mwabaddemu n'omusirikale omukuuma ddembe. Subscribe, sharing, commenting tuyongera okukolera okufeffetta yonna gy'osinzidde. Mwana wa mama, mwana wa tata, nze Ssemaganda Moses Hope ku Kampala Media TV yonna gy'osinzidde.